lwaki bamukubye oluyi kati abo bonna ababanja baba batandika okukola amaki according ku story gye wakola ne Nobert ebigambo bye yayogera yalaga nti yali fine with Weasel. Bali Weasel basobola kubanga abadde n'obuzibu ne Nobert ng'asirikidde weeks 2 n'ekitundu babadde bali bulungi. Obulungi bwe ngamba nti nno ndi bulungi tekijjamu infection ya malaria gye nnina egenda kunviiramu musujja. Wabanga Weasel asirikidde kubanga yebaza Weasel. Thank you. N'agamba Weasel nze ye muyimbi gwe yakusobola ba Weasel we bali nnyo. Kubanga Weasel mukakka mu naturally ale n'olunaku ba promoter baagala okutunda face yaabwe nabo bwajjabo bwali buzibu. Kati bagenze okuba Nobert olinga buli omu akimanyi ye Nobert. So tebakulimba nti wano mu Uganda lo promoter alina ssente. Abazirina gye bali bazirina naye tebategeka nnyo. Actually abo ba promoter balina ssente bebasinga okubeera mu bivulu bya wano. Kyova nti waliwo promoter omu yali ategese ekivulu ng'akitegese naye nga kya bbalamu. Abantu bakigendamu nga bamanyi bagenza mu kuwagira promoter tebaagala kuwagira bbalamu kumbe bawagidde bbalamu. Omuyimbi abantu bayitamu okukola erinnya bangi kati atuka time ng'akubye hiti naye naye alina family. Alani amukuyita jangu nnyimbireko ebugiri ate mu batunda nabo bantu. Waliwo omuyimbi yagamba promoter Bulaaya nga bamaze n'omusasula. N'amugamba nsoosa mu shopping nga tebannayimba. Njagala kulayoko ku ngoye. Esi mukasya kano kankwanjulye Mami Gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0706696904. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Cruise exclusive kwetuli tutandise bwe tuti obulamu butambulira ddala bulungi nnyo nga bwe nabubala obwange enkuba ekedde tonnya mu Kowane mu kibuga Kampala gwatwabire ebweru w'eggwanga ennaku zino egwa bugwi naye otherwise all in all we are fine. Kitegedde ndi ne Saimo kapata gwendi naye wano tugenda kunyumyamuko industry bwetambula ennaku zino. Tuzze tukolemu akantu basibu ne bannyabo. Tukolemu akantu? Tukeera kunoonya buntu n'okubira omuntu tuzze tulikodingeyo kantu awo. Kati content tulina omwekolamu. Zubeda akola mu kasuku n'akola mu Zubeda akasuku n'akola mu. Abayimbi batumanyiranga nnyo oli nga tukola mu bo bokka. Kati tufuna ne ku masimu gaabwe agagamba tukoleyo ku kantu. Luli we twalinga akantu kajja ku bayimbi bokka. Nga bamaanyi. Babuuzaako Cruise exclusive mugamba mutya kansuve nti muli bulungi mwebale kukola ekintu kikulu nnyo. Manyize njagala nnyo abantu abakola omuntu amanyi okukola tebamumanyiira. Omuntu amanyi okukola ne waba asabiriza aba ne conditions. Yes. Buli woobeera nga olinamuko ng'ogattako bugasi tobeera nga atalina. Nze mulamu neewala nnyo okugenda ku kisenge kubanga bwe ngenda ku kisenge ngenda ku going against my principles. Njagala nnyo mbeere nga neetaaga naye nga mba neetaaga akakadde nga nkalina naye nga saagala kajjawo. Kitegeeza togenda kunkozesa kisembayo. Kibi nnyo okubanga okola decisions eziri against your will kubanga olina kye weetaaga. Abaakola n'abazadde nga tebalina bulungi ssente decision nnyingi ze baakola. Naye nga azikola lwakuba ayagala kubeezaawo baana be. Oba okitegeera. So kati gwe bw'osalawo n'okola buli lunaku lw'omala ku mulimu gwo ng'okola oba oli mu kufuna independence ya bulamu bwo. Yes, olumu bigaana olumu tetuzijjayo zitubeezaawo bala at least oba olina w'otandikira. Oba kugaba mu nnyumba y'emitwalo 3 ojja kugenda mu 15 ng'ogisobola. So twongere kukola. Olweggulo lw'ejjo bambi ennaku yankutte. Kimwafiiriddwamu mwe ennaku zino abantu bafa. Nasanga bannali nvuga nvaawo n'ensanga abaziika mirundi 3 ngamba abantu nga bafa nnyo ennaku zino. Nakwatidde ennaku olweggulo lw'ejjo bambi. Nalabye
Nobody. Oh, promoter Nobody. Generational The generational promoter. Abantu bagamba mbu bamukubye generational slap. Bamukubye generational slap ng'erimu distressed energy. Babirabye Nobody ng'akaaba. Samuseka ki? Kubye Nobody oluyi. Omwana n'agamba n'awanda amalusu. Saakitegedde lwaki yagambye bw'atyo. Nenze kasa yakoze kano. Kuwala yako kalaba. Egamba kati enoze. Olaba. Kasa yakutte olugoye n'anyiza. Omanyi wano mu baddugavu okunyiza is a significant a sign of satisfaction ku kye bakuwadde. Maama we wanyirizanga ng'omanya empi za maama zinoze. Olaba gayi bambi yakoze bwati. Nakola bwati nemmanya. Kasita omuntu bamukuba n'anyiza omanya lunoze so lwonna lwe yamukubye lwanoze. Anko Wizzo omukubi. Ate bamukubye bambi olaba wasn't happy. Kati Nobody ng'omukuba sulubu. Kalinya kweki Sulubu ogimanyi. Mu lutalo sulubu ekyalaga sulubu ebweti. Naye mu lutalo lwonna yamukoze bwati. Anga jenga kati kisinga okuluma mu byonna. Ekintu kye bayita sumagiza kibi. Nti omuntu ne woba omusinga amaanyi tugambe Nobody ayinza okuba asinga Wizzo amaanyi. Ekibi yali tayetegekedde kye yamukoze. Kati jjukira wamala okukuba sumagiza bwati bamukwata naye ne bakukwata tofunye mukisa guzzaayo. Kati Nobody yafunye mukisa guzzaayo. Kati tetumanyi ba Nobody alina amaanyi okusinga Wizzo o Wizzo asinga Nobody amaanyi. Ate ayinza obutafunira mukisa gumukuba. Kati kyagenze mu bitabo bwe bwali bwe ruti Wizzo yakuba Nobody oluyi n'amuyiwa supu on record. Ate nze mbadde mpula interview gyakoze ne divorce. Nobody agenze mu kyalo. Akoze interview? Ne divorce. Bambi. Amukubidde essimu. Nobody n'agamba kati ngenze mu kyalo. Ebinaava mu kyalo. Abo bafumbira tebaloga. Si balogo nnyo. Obulogo nno buli wano nnyo mu Central East awo. Central ne East. Ffe tusinga obulogo. Nobody agambye agenze mu kyalo ebinaddirira Wizzo abirinde. Njasaagala genako mu bisooto kujabulula debate. Ayade kujja. Nobody nga bamukuba nnyo. Ngani yamukuba omulala. Yagamba ali skin yamenya ensingo. Ye yamutuga tulaba. Omwana yamutuga tulaba. Omwana yamutuga tulaba. Aga bamumenya paka muno kati atono yamukubye mu kati ozo saafenza kyusa muno. Naye nga lobudde mu by'okusaaga ekisooka incident eno yonna erina ebintu bingi byetulaga. Ekisooka eraga obugumiikiriza bwa Wizzo. Bw'abanga show ya Wizzo yaggwanga 2 n'akuba ne balwana nga 20 kitegeeza alindidde almost 2.5 weeks ng'akyalinda okiva ewaani ewa Nobody. It doesn't justify kye yakoze. Omanyi pressure ebeerawo ng'omuyimbi avudde mu kivulu n'abantu bameka basuubira ssente z'aba alina. Naye oba osobola okustandinga pressure n'ogamba nedda omusajja tumuwa obudde. Nze kunze kyongera ku stampinga bugumiikiriza bwa Wizzo. Era ne kibongera ku kintu kye mbadde nga njogera ebbanga lyonna nti olaba Wizzo yasobola okukola ne radio okufa ne kubaawula. Wizzo omusajja mugumiikiriza. Kubanga ogenda ofuluma ekivulu buli akubira essimu wadde aba akugamba nti kuliko ekivulu indayike agamba mpa ku ssente. Oba okitegeera? We bubanga byonna bibaddewo awo ne babawo batandika okwaleginga nti bamubanja bakukola ki. Wizzo naye n'atavayo kwongerako ttaffaali nti Nobody kubanga jjukira Sendi yavayo n'agamba nti Nobody bamubanja. Oba ontegeera? Wizzo n'atavayo kugamba nti wabanga ow'ebyuma abanja nange mmanja. Kitegeeza nti yamukkiririzaamu 2 weeks nyingi. And nambi bagamba I'm not justifying lwiro yakubye Nobody. Nende mukusobola kulaga the other side of Wizzo. Ebiseera ebisinga muntu obadde mu ndongo omuntu atakuwa ssente ng'endongo yakagwa emikisa gyo gifuna miba mitono. Kati omuntu akulekera ssente z'endongo n'otazijjaayo kwolwo olunaku lw'endongo lwewedde lwakakasa nti ne ssente azirina oba omwesize. So kati nze nsooka argument yange etandikira on the patient side of Wizzo. Wizzo yali patient from day one.
era nze ndowooza ensonga ekyabaddewo jjo ensonga lwaki kyabaddewo jjo nti Weasel abadde appreciative eri Nobert ku kye yamukolera. Kaakati nze ndowooza obuzibu we buva nti ne Nobert ng'omuntu ayinza okuba agenda okugenda mu kivubo kino ng'alina ebizibu. Era nze ndowooza ebizibu tebyavudde ku show ya Weasel. Kiyinza okuba Nobert ebizibu bye yava nabyo mabega aba mu banja. Jjukira ebiseera ebisinga oli waba akubanja ekyo ekivulu ky'oliko ky'omusuubiza nti kino ekivulu ekiggwa nja kukuwaaki nja kukuwa ssente. According ku Nobert we namukubidde ejjo essimu yaŋŋambye nti Weasel alina ssente za table ze yakolekitinga n'atamuwa mwezimu. Ate according ku Vegas promoter onabe awangala nnyo ne ba Mayanja family. Vegas yaŋŋambye ekyakubiza Nobert kuddamu Weasel nga mugamba tolina kyomanja ate gwe alina okunsasula. Arrogance. Byonna bisoboka naye nze kyensaba kukwatagana kubanga bonna Weasel ekivulu kya Weasel kina bwe kyajja Nobert as a promoter nekimuteeka because no promoter yali akirabye. Ensonga lwaki ba promoter ba Uganda tubiyita ba promoter si kutegeka b'amaanyi. Promoter omutuufu kyandibadde kutegeko yatalowoozebwa nti asobola okupulinga crowd n'agiproninga. Lili Puzzle badde ne hit. Lili Puzzle badde ne hit. Nange nantegese Lili Puzzle n'enkola ssente. Kubanga enkudi ebadde everywhere. Just kibadde bwezi mitima gy'abantu abataagala kukkiriza oba balwawo okukkiriza bibiri byaki byanjawulo. Naye oba mubadde ku ground ekyokubiri Lili Puzzle is loved. Essaawa zino current wano mu Uganda Lili Puzzle is the most loved artist. Kubanga ng'osusse ku ndongo gye bamwagalako kati ate n'omuntu personally bamwagala ng'omuntu byayogera. So ekivulu kya Lili Puzzle kyabadde predictable. Maybe kafiya akabaddewo is kufa. Naye era singa ogenda into depth okwanalizing ensonga nga togyanalyzingidde woogirabira era badde okitegeera nti audiences zabadde zaawukanira ddala nti baani abaagala ebyobuseegu bavubuka abalowooza nti tunaagenda ku aerobic kyayinza oba agenda bbirawo ebiwala ogenda bisanga awo. Muvubuka muto yayinza okufuna ekirowoozo bwe kityo ddala omuvubuka we badde badde alina okufa kwa Tamale mirundi. So twogera ku promoter alaba Weasel ng'ali ku fangoni nga enjaga emukubye n'agamba nti nedda naye ono Lili Puzzle ono Weasel akyali mu ssente essuubi likyaliwo. Ye Nobert gwe tukola ki gwe twogerako era oluvannyuma lw'ekivulu kya Nobert kkiriza obagaana nze problemu yange mu bulamu eri bweti nti bwe tuba tuli mu pata tubeere mu pata olumbe olunajja tujja kugenda mu ki bwe tuba nga tuli ku kivulu kya Weasel nga kikoze bulungi ekyamazima tusooke tucelebratinga ekivulu. Ekibi tekisobola kwewalika nti omuntu wabanga ali ku mukolo gwo ogw'embaga bw'oleeta amawulire g'okufa gaba matuufu nesike kaba akaseera akatuufu. Point yange ogitegeera. Omufu waba afudde ne bw'otamubikaawo era bajja bbikibwa kubanga bayakoze eki. Katukkirize tugaane nti ekivulu kya Nobert kye yategeka ng'akitegekera Weasel kyali kirungi kyali successful. Weasel yayimba bulungi. Kati bwe tutandika okukikukuutirizaako bammanerenda nga tebaabangiza ku kivulu kituufu bye tuba twogerako biba biki bituufu ne mu kaseera ko tuba tetubikola ki tuba tetubyetaaga. Actually tuba tuli mu ku distractinga success ya Weasel ng'omuyimbi ne Nobert nga promoter. Kati essaawa zino byonna ebyabammanenda bikola amakulu lwa nsonga nti oli baamukubye oluyi we need to get back and dig. Lwaki baamukubye oluyi kati abo bonna ababanja baba batandika okukola amaki according ku story gye wakola ne Nobert ebigambo bye yayogera yalaga nti yali fine with Weasel. Bali Weasel tasobola kubanga abadde n'obuzibu ne Nobert ng'asirikidde weeks 2 n'ekitundu babadde bali bulungi. Obulungi bwe ŋŋamba nti nno ndi bulungi tekijjaamu infection ya malaria gye nnina egenda kunviiramu musujja. Wabanga Weasel asirikidde kubanga yeebaza Weasel. Thank you. N'agamba Weasel nze ye muyimbi gwe yakusobola ba Weasel we bali nnyo. Kubanga Weasel mukakka mu naturally nga bwajjayo ssente wasale aŋŋamba salampadde zino okwatako 3 okwatako 6 genda okola ebimulimu gyaffe biki.
kubanga Weasel yali appreciatinga Guni kyeyamukola kino Nobert kyeyamukolera. Weasel ya appreciatinga. Yes. Era Tata Sente ziyajjangayo ku table Weasel yafisangako n'awa ne Nobert n'amwera nze Nobert modio gye namweza gye yampadde yangambye nti yamuwaako bukadde nga 10 kwana mutano yamuwaako bukadde 15. Kumeka? Kwana mu butano bwe batunda mu table. Oya muwaako 15. So kiraga nti team yali ba appreciating omulimu gwa Nobert, ba appreciating vision ya Nobert. Kati ekibuuzo, where did the things start go wrong? Awe wali obuzibu ebintu byatabukiddewa, awe wetaaga okutunuulira. Kuba bayimbi bagenda okuba promoter. Kyali kibaddewo. Kakati bulijjo enjawulo ebadde nga ya bigambo. Okitegeera? Kati saawa zino Weasel yalaze nti osobola okwala promoter. Nze ndowooza yange eri emu kiyinza okuba nga ekisooka wabanga Nobert agenda agamba nti nze nakuyamba, ekyo kikyamu. Kubanga abayimbi bangi nnyo abeetaaga shows betuyinza omuwa okutegeka naye atabafunamu kisente. Ekyokka kyetusiima Nobert kwe kulaba awali ssente. Ye yali visionary n'alaba nti Weasel akyalimu kisente era ssente zimubeeramu. Ne ssente zaali mu Weasel tezaali mu Nobert. Ekyo nakyo kikulu nnyo kinootinga. Bw'onzuula nti I have a talent, gw'omulimu gwo kyetukwebazaako nti okizudde nti nina ki talent. Ne talent tefuuka yo, eba yange just goba agikubako obukubi ki nfuufu. Kati wakati awo nga waliwo yakuba ku talent enfuufu ne nannyini talent we tulina okukwataganira ne tumanya buli omu contribution ye mu kikoleddwa eri luddawa. So kakati okutandika nze ndowooza ensonga entuufu yali yakwogera ku ssente ezibangibwa ziri mmeka, ze ezoogerwako gye eziri. Okitegedde? Ssente mmeka ezibangibwa, ze ezirowoozebwa nti nno yazifuna. Era ndowooza mweyo meeting nze kunze mundowooza nga ne Tata yabadde alina okubeeramu. Temanya baddewo. Waba yabaddemu. Watambula nnyo n'Weasel kyendowooza. Mwe nadderamu eyo ensonga. Because Tata abadde wakati mweyo embeera. Ekyokubiri, mu kaseera ng'ako aka ssente era bye tulina okubuuza Nobert ekibuuzo yalemereddwa atya okumaliriza ebintu ebyo ne Tata. Mukazi wa Weasel. Yeah, because I think he's the direct personal assistant wa Weasel currently. Era ye muntu asobola omutegeera mwende mu kaseera ketubeeramu. Kati byonna biyinza okuba ebyavuddemu obuzibu. Maybe the disrespect badde tandise okukaminga because ate Weasel abiyiseemu okumala ebbanga ddene yabikoowa. The biggest joy of Weasel okuva mu kivvulu kye kwali kulaba nti kituufu people can still appreciate him as an artist. Kati ate gwamuyambye okumugjayo tekikuwa bbeetu kwagala kumuzzaayo. Bwe kibanga kituufu abadde yatandise obyogera. Eyali alumiddwa ku musota ne waalaba omugwa akola ki? Kakati bw'abanga Weasel bamudisrespecting for over 6 years bukyanga ready yafa. Kati gwe wadde nga gwakoze omulimu omunene okulaga abantu nti kituufu Weasel akyali w'amaanyi. You do not stand a chance. Ate naawe okumuzza mu kintu kyekimu. Kakati bwe kibanga the question is about respect, buli party erina okuddayo okumanya we twakolera ensobi. Nobert wabanga alina amabanja, nze ndowooza nti Weasel asobola okunnyonnyola n'akitegeera azironga aze Nobert agambye nti mu kaseera weekati ne weekati ssente nja zikola ki? Nja zikuwa. Oba okitegeera? Kubanga eno business gye tulimu ennaku nayo yatabuse. And I think kiri very important essaawa zino ba promote okutandika okuinvolvinga. Manyi obuzibu bwa promoter luli babadde nga promoter bw'omugamba nti njagala obukadde 10 nga abukwata ayagala obeeko ky'omanya kubanga baali badde bakola amagoba mangi. Naye kati engeri mu mbeera gye bali mu cooperatingiramu essente entono. Kakati kiri eri promoter okuinvolvinga ku muyimbi step by step. Tugenda kulanga ku media ku ssente bweziti nazaazi manyi wadde ogenda mumusasula. Kikuyambeko nti mu kaseera wali ng'ebintu bikutabiseeko naye omulaga bulazi figures because at the end of the day ono ye muyimbi gw'olanze
bwe tukola budget ngamba nti ngenda kuteekamu obukadde 10 bwakulanga ngenda kuteeka ku kivulu kya bukadde ngenda kuteekamu obukadde 15 bw'otaddemu gwe ensuubira okukola ssente bw'otazikola gw'oyagala nze nzijjewa naye eyo omuyimbi omusuubira kutegeera atya nga gwe omunyumiza binyumize tabirinaako wabulabe biri documented wonna baali bagala bibikula lwa nsonga nti bakola insane profits promoter n'ateeka obukadde 30 mu kivulu n'akola obukadde 2 goza gundi yamugula sente mmeka gundi Abitex yagula alien skin sente mmeka baba tugamba millions zaali 29 bano okwera tezaawera tugambe n'apangisaako nga Freedom City kiyinza okwekivuga ekitene ennyo ekinenya kiyinza oba yakiteekamu obukadde tugambe nga 8 n'obutawera mu lunaku lumu n'akola obukadde bwenga 3 that is insane money kati ku lunaku olulungi kikoledde promoter nali mbaddeko mu group emu y'abaartist yaba comedian nga the people are complaining bagamba lwaki promoter ayagala muwulirize nga takoze nga lwakoze tayagala kumpuliriza ke kali bakamene ke baakolanga bwajja n'asanga nga akakaali kajjudde nga agamba nnyongeraayo naye ekyo kibi naye naawe promoter wandibadde essaawa zino wemba nga nkubye quick mark nga wampadde obukadde 10 ng'okubye akantu kajjudde nga ndaba nti tegere kinene nnyo badde otaddemu obukadde tugamba 4 okoze profit za bukadde 6 wampaddeko obukadde 10 waki tonnyongerekala obukadde 10 oba 15 nange ntwala 25 kakati ba promoter kiyinza okuba nga embeera eriwo essaawa zino mwe tuli mu kukolera temukyasobola kwesikiza bintu bimu kubanga ojja byesikiza obisigaze alituka time nga tosobola kunsasula ssente zange nze simanyi kibadde kigenda mu maaso ye promoter akunnyonnyola bimusaze webitamusala tajja nakubuuza akuweereza mwana na balance wotambula ogende so I think this is two way ebintu biraka bikyuse where two parties are supposed to be involved side ya artist gwotegese ne side ya promoter akutegese okusobola okwewala ebintu ebifaanagana ku bwe bityo nze njagala kulowooza nti amabanja gayinza okuba gatawanya gundi siga kisheeno ne tulowooze nti gaali gasheeno yo ttiimu ya Lwize n'akitegeera ddi nti gano amabanja gaava ku ffe oba abantu twafuna naye tetwasobola kufuna abantu basobola kukola magoba olowooza Nobert Musala gwe yanyumyako naye Nobert ne ku ssimu gye yandaga nga alinako ssente yali alinako ssente ezisoba mu digits 7 8 he had money ku app y'aba tickets ku baatunda yazindagira ku kamera ne mu kavidiyo mwekali yakindagira ku kamera so but I think around there alinawo ebizibu jo nabadde n'omuntu nangamba n'emmotoka ye baagisika and it was off camera era nanyini jeje yagirina oyo webi bwe yaŋŋambye naye wiiki eri ewedde nayogera ne jeje nga alina business jampe ya mukyala we era singa jeje kyamuli ku mutima nga yagala kugera jeje yaningayo naye Simon nakenjaga tuwogereko kitegeeza nti ye jeje mu mativu ndoza buli bwalaba ku mmotoka kati ekibuuzo waaki ye side ya artist yagireka si mativu mu ngeri yonna ensobola okubeera emmativu mu kusasulwa oba mu kusinga oba mu kuwogerezeganya kati weyayinza okuba nga basobola okunyiiza parties endala kubanga jjukira bwe muba mubanja mwekubira amasimu n'okubirako ebima n'ogamba ebima bakusasudde nti balinaasasula n'emmotoka nze njirina n'okubirako oba yategeka obutebe owakira agamba bakusasudde nti balinaasasula naye bampadde kino kakati ogenda okulaba nga bonna balina omukisa gw'okufuna ssente zaabwe gwe tolina kyokka omusajja weyogera naye akulaga nti yeyayamba gwe so byonna nga babanja ati bapromota wano mu Uganda bapromota singa abooking ekivulu ng'alina ssente za booking zokka naye because amanye ategeka stage ananyini stage n'amukubira stage n'amuwa amanyi w'ebyuma waliwo ekivulu ekyaliko ewankulu ku kwawo nga kirimu bapromota bana naye nkubira promota w'ekivulu nga lumu
we promoter yali munga alese byuma nga lumu nangamba nze navudde mu booking nga manje obukadde mukaga saabufunye bakollectinga sawa wano mu Uganda osanga ekivulu nga kirimu promoter we alinnya bweriti promoter omu ne bamugamba nti solooza okuva ku ssaawa mpaka ssaawa 2 ku 2 ne bamugamba fuluma kozoosozezaako zimala obatezuwezo bateziweze ne bajjamu mulamulala najja nga nanyini kivulu atudde eri so tebakulimba nti wano mu Uganda waliwo promoter alina ssente abazirina gye bali bazirina naye tebategeka nnyo actually ate abo bapromoter balina ssente bebasinga okubeera mu bivulu bya wano kyova nti waliwo promoter omu yali ategese ekivulu ng'akitegese naye nga kyabbalamu abantu bakigendamu nga bamanyi bagenza mu kuwagira promoter tebaagala kuwagira bbalamu kumbe bawagidde bbalamu actually zano waliwo bapromoter babiri oba basatu balina ssente bbalamu Keti ne Lubaya byesonyiwa ali nnyo ali mu birala nnyo Lubaya byesonyiwamu lwalwawuteeka ebivulu ani ali mu nkuka y'omwangu ewedde yali yabitekisi eri yasooka yali yaluba n'emusala yagireetamu ebbugumu n'emusala yamusala kyali mu nkuuka eyo muganda wange kati yaluna nagirimu naye kimanyi nabitekisi naye bagimugjeeko kuba CBS yinza otandika okwetegekera ate CBS beetegekere tebagala teeka simba tebeetegekere beetegekere myaka 30 naye kati wena notulanga kati Nobert yazeeyo ati ewaka nkubye oluyi nakirowooziza gomanyi kifaanana nga bakukubye oluyi bonna obwenzi bwa bakutugambye bannanga abadde kuwashingibbe waliwo obuwala bukutunuulya bwe bukugamba sole newe yasole bwanga obukumookinga kyokka buli waliwo bulijjo abajja oleeta emotoka ne bagamba bosi wange enkoze ntya bosi wange kale buli gwolaba ali mukaamu ogamba oba ageyanze naye Robert mu byonna obusungu buleke tokulembeza busungu yaŋŋambye yagenze ne ku poliisi yaguddewo fayiro nze nina status gye nalabiraga ng'agamba nti ebyabaddewo it is a butabika case that is a wrong card eyo kaadi enkyamu eya WhatsApp eri line yinza oba sigijjukira bulungi naye nga eri mu layini ya butabika naye eyo kaadi nkyamu first of all nze ndowooza kikosa nnyo Nobert as a promoter omanyi abantu njagala mbabula ekintu kimu mwesonyiwe kye bayita Mayanja family tetulina kibi kye tugenda kwogera ku Mayanja family okusinga ku bye tugyogeddeko tekiriiyo wempayo ekimuntu kiki kyogenda oboogerako ng'omusango tegubeerangako mu nnyumba yaabwe mpayo ago kati kadi y'okugamba nti abaana ffe baatutama so reconciliation is the best idea balabe where the both of them go wrong waba wakollectinga nebuze tutugamba nti mutuufu naye nze ndoza kikosa nnyo Nobert because bonna abantu bajja mu show ya Wizo bajja kuwagira Wizo ate Wizo yajja mu show nga tayagala bwagazi kulaba ku bantu kubanga show abadde azigenda n'azikola yali yeetaaga ssente kati question ya ssente singa tebera handled bulungi bubanga Nobert yokakasa nti nno ssente be bazirina mutuule wansi mu balansinga ebitabo ontegeera bulungi naye it's not a question of nange mbabanja mu kooti y'abantu guno musango tegwetaagisaayo kubanga abaliyo bazziba misango be tubadde tumanyidde tebasobola kutwambaza kugenda kola mulamuzi engeri gyagenda sala mu musango wala byasazeewo ffe betutwala do you support ekyalo Robert agende mu kooti poliisi bamukubye he was insulted kubanga yaŋŋambye age ne fayiro yagigudde okutumya supporting lwa nsonga kiba kigenda omanyi amateeka gano malungi naye galina ekifaananyi kye gakuwa kituufu buli akuba bayetaaga justice oba okitegeera naye nze ndowooza nti the best solution is kuddayo mu meeting yemu gye babaddemu
naye nga mu meeting eno akomyewo ku balansinga bitabo kubawa answers zaabwe. Ayina kujja ku balansinga bitabo kujja bawa answers zaabwe. Sente zemugamba zemumanja zagenda bwe ziti simanyi wabanga agamba teta yamuwa sente agambe teta zino sente ze wagira nange nkubanja zino simple. Zendoza awo Nobert bwasobola okuwangulira. Ate nga bo basente bakyazaagala. Okitegedde? Kakati wabanga Nobert agamba nze mbabanja nga bo bagamba kyayagala sente. Solution is police. Osobola okumulopera n'okumukwata ne bamukwata. Naye tekijjawo the fact that akyabanja nga ye bw'agamba. Kakati tusooke tubalansinga ebitabo. Ddala obanja. Ddala Vizo yabanja oba gundi yabanja. Tudde mu bitabo tubalansinge. Kitegeeza obuzibu wano obuva bonna bapromota baffe abasinga tebalina ssente zaabwe. Ekizibu kya promotion ye Uganda. Ekizibu kale alaba ekisinga owalanya Nobert. Wano mu Uganda tuli promoter ayagala Nobert. Kubanga yajja n'ayagala okutta bizinensi yaabwe. Ti promoter we Uganda ajja n'akusaininga nga takuwadde ssente. Nobert akuwa. Nobert agenda okujja n'ajja n'asanga Palaso ng'asaba obukadde 20 era ne Nobert yakyogera. Ye najja ne bakkiriziganya n'amuwa 15 n'amukubisa tours. Yatandika okumubisa tours nga promoter basaze ne bagamba katumu boycotting ye najja n'atandika okumukozesa. Nange yakingambako natambula ku tours ezimu zitwalika e Masaka. Nangamba alanya omuyimbi waba alina oluyimba nga lweri mulungi. Lwaki omuwa ssente zayagala nga lweri naawe ogenda. Oba okitegeera. Kyokka nga bo bapromota balina ssente ze baagala okuwa Palaso. Era we wava obuzibu bwa Nobert ne bapromota bonna ayagala kutta bizinensi yaabwe. Kati ate Katonda bw'akola obubi Nobert ebivulu ebimusinga byamusala. Ebya Palaso. Kati ye Nobert kyakugamba nti bo kye bataamanya nti kituufu twagambanga Palaso nja kuwa obukadde 15. Ne bwe kyagaana nga twatuulanga era ne sizikola ki? Ne sizimuwa. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka baby. Tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kati Nobert ali wakati w'okwagala obeera profession naye ng'ate aliko kasi y'abapromote emutambulirako. Nti ng'ovudde n'okumulwana nti essaawa zino yajjanga ali professional. Kati ate atandise okuzannya kaadi ez'abapromota balala ze bazannya. Eza tutegekeyo akantu otukola ssente tugabane. Pasa amateeka ga promote naku zino gali nti tosobola teeka kivulu nga tekuli promoter. Abayimbi beetegeka. Lutale ekivulu ekibodde teyeetegeka yeetegeka. Yeetegeka bannassaabwe baali mu kivulu ne kuula maani. Bangamba osobola okwetegeka. Ne posta ina okubaako promoter. Oyina okufuna erinnya ya promoter. Anti oyo promoter ayinza oba omusasuliddemu musolo. Kuba jjukira omusolo nti ono yaba amanyidde osasula kati oyinza okugenda ne weesiikuulira by'otamanyi ng'otegekeddewo kati n'ofuna promoter ng'ekifaananyi naye nga gwe ategese. Kati kino kireka abapromota abalala abali mu tuluba eryo oba promota tumutangaze tutya kuba kati abayimbi nabalabye nga bagamba ye bapromota tujja. Kakati nedda kyekiri kye natandikidde endongo ekyuseemukko. Endongo yali si bweri ennaku zino emisoso egy'okutegeka endongo mingi. Kyendowooza nti kati kyamakulu nnyo promota naddala azze okubeeramu eno bizinensi kubanga ne promota batateeka ssente mu bivulu tekitegeeza nti baavu. Ssente bazirina naye bizinensi tekyali seefu. Abalamu okukwata obukadde 2 abuteekeyo bufiireyo.
oba okitegeera n'agamba nedda ku 2 kankwadeko obukadde 5 bwe mbanza nnyisa wano ebinaava mu kivulu ebinasasula expenditures endala kaakati mu mbeera nga ne bapromota nabo tebakyafiiringa safe ku investinga ssente mu bizinesi efaanaganako bwetyo kati tulina okulekerawo okulaba nga abayimbi abakozi baffe tubeere ba partners nkuyita ne tutuula wansi ne tubala ekivulu oba kitegeera bwe tumala okubala ekivulu ne tumanya ogenda teekamu ssente mmeka nze oyagala nkuyambirewa kubanga banasigala ku sisitimu yaabwe enkadde y'okugamba nti omuyimbi jangu osayininga enze birala bindekere omuyimbi buli waasayininga okujja okukola ye abala kintu kimu ssente tayagala kumunnyonnyola kintu kyonna kati ate gwe oze ompadde confidence togenda kutegekera ekivulu ate bimaze okugaana toinvolvinze anywhere mu kuteeka kivulu ate bimaze okugaana atunnyumiza emboozi singa obadde okoze oba kitegeera kati nange nebuuza ekibuuzo nti twategekana obukadde 10 bw'oba ompa okuteeka ekivulu tozikoze oli mu kunnyumiza mboozi singa obadde okoze wandikomye wange nongamba munaye sente enkoze nnyingi kankwongereyo balala naye minono batino we yakolera nga yakajja yakolanga ebintu ebyo nze no batwala omuyimbi gwe yapangisaako ne bagenda ne bakola ekivulu ne bakola n'agenda mumutikayo n'amwongerayo ku ssente nga tamusanga omuyimbi tamusabye lwakuba nti naye nesaidi y'abayimbi eri abayimbi abamusabemu nga tebakolaganika nabo bonna abayimbi tebakolaganika nabo kyovala nti buli muntu yenna nga oli mu bizinesi y'abayimbi olina okwesiba bbiri ku nsi teri kintu kibi nga muntu gw'oyogera naye kintu wano n'atuuka ali mu kkoona ne bamugamba ekirala n'alaba nga kyebamugamba ekyekituufu gw'oyagala mubba katonda yakola omuyimbi kyovala nti abantu abeesiba ku bayimbi mbatya ng'osonga eno of course gwena abayimbi mikwano gyonkutya nina abayimbi mikwano gyange si bangi nkubuulire newoba n'omuyimbi mukwano gwogwo kyova olaba nti nze abantu bonna enze yeno kubakala nyinza okugamba nti ovule tumenye gyogenda gyokoma okukula otandika okufuna abantu abatandika okugetinga close gye bali kandi nsobola okugamba nti nze pazo mukubira essimu nakwata oba bwataakwata nankubira naye sirina kye mmusuubiramu takuwa ku content eyo bizinesi yaffe weekoma simusuubiramu wadde n'ekikumi n'ekyo tomusuubiramu tuliwo olunaga teeka awantu wonna nzije nnyimbe kubanga ate era sijja saagala mugezesa akeera olunaku lumu agambe nti kituufu sabimu kanzije nkolera empayo emitwalo ameka 5 ku lunaku lwe lumu afuna ekivulu kya bukadde 3 nga kiri tololo sigwandaba kuggwo wa mitwalo 5 kyali wamubeereddewo n'obukadde 3 agendewa asooka ettololo aba asimbula ettololo ku 7 eno ne bamenya obuki nagamba kati muganda wange kyoba omanya gwaddako nzijjaawo kaakati diiru yammwe omiitinga omuyimbi eri kiweba ya content strictly ki bw'atuuka ng'alina kye yeetaaga because adde akuwa content mu supporting 100%. Spice Diana buli weneetaagira ka interview akakola ki alina ekivulu ku kitu ovo kirange kifiireko bw'akola ge maanyi ge bw'atakola ate gwe toli katonda ekivulu kya shiba kinaatera naye gwe bw'addaawo omuyimbi otandika okumulaba nga muganda wo ofiirwe aleme okujja okuziika onyiige ogenda nnyiiga nze mulamu wange nakoma kunyigira omuyimbi ogwo omulera siddamu kunyigira bayimbi bonna kubanga it was my first lesson and the last lesson nze nkubuulidde ali ogwo ate siriddamu kuyingira mulabala era n'ekimunjagaza ku mutima yali ye profesa wange ow'abayimbi yansomesa abayimbi n'anjigiriza abayimbi musajja wa mukazi ala ne wanganya ekitiibwa omuntu akusomesezza tomuwalananga musajja mukazi naye nga kyengeza kukugamba okitegedde
sikitegedde nga tongambye kyengezaako kutegeeza nti omuyimbi tomusuubirangamu kingi kubanga abamuteekamu bangi nze abanga obamanyi kati nkubuuzizza omuyimbi yakudisappointa musajja mukazi kyenjagala okukuwa kyensinga omumwagalako kiri kimu nti yansomesa kati kyali tekisobola kusinga kyeyakola ki akyaliko kyeyansomesa omuyimbi muziki wabanga ajjaali ku mayengo tasobola kuvaako musajja mutotono enkoboolidde semunga tuwatiranga kutya kiki kati ekikutiisa okwogera obwogeze omuyimbi ali ennaku zino nayiga nti bwenjogera kyenjogera kikola amakulu si kutya kali uliayo kino ekintu kimu bw'omanyanga nti nno olina amazzi mu ngalo kitegeeza okukwata amasannyalaze gajja kukola ki wemakindi bw'omanyanga nti olina amazzi mu ngalo bw'okwata amasannyalaze kiteeko kiba ki thank you kati nze nina amazzi mu ngalo bwenjogera ku muntu asobola okugamba nti njagala mumufunirako platform bwenjogera ku muntu vidiyo esobola okutambula kati nkauntinga byonna byenjogera but the biggest picture ekifaananyi ekigazi kiri kimu nti nno abayimbi bantu balungi n'ebuzi balina abantu bangi ababali mu bulamu bwabwe naye atuka time nagetinga overwhelmed nga takyasobola omanya upcoming emikono gyayitamu okukola hiti olowooza era nakuli okukuluma ku gundi kwa acidic nawulira omuntu agamba nti omukubira essimu takwata nengamba nono naye atandise okukaddirira acidic nali bba nakalango kagundi abantu abasinga vidiyo tebagimalayo nenga katono naye acidic bambi sina kyemwogerako bambi omuyimbi abantu bayitamu okukola erinnya bangi kati atuka time ng'akubye hiti naye naye alina famire alani amukuyita jangu onnyimbireko ebugiri ate mubatunda nabo bantu waliwo omuyimbi yagamba promote e Bulaaya nga bamaze n'omusasula n'amugamba nsoosa mu shopping nga tebannayimba njagala kulayoko ku ngoye bapromota by the way bapromota b'e Bulaaya babonyebonye n'abayimbi abo bapromota b'e Bulaaya abo Canada UK anti obuzi wa promota b'e Bulaaya nabo bakola webaba abakazi basooka bakwana kizibu omuyimbi eyakikola teyali mukazi eyakikola teyali mukazi teri mukazi asokakikola ate mukazi anyway ate waliwo era omuwala omulala era naye muyimbi yakikola promote omu owe UK yamugamba sooka onsindikire ssente mala okugula engoye zengenda okwambala promota namugamba kuzizo namugamba nedda kati ekibuuzo nze ndowooza bizinesi eno gyasa erina kukula bukuzi tutandike okwogera ku buli kimu naye obuzibu ne wakati abapromota balina batagala ku disclosinga n'abayimbi nabo bakooye okubbibwa oli naakugamba nti ewaffe teri bantu n'olinnya n'ogenda n'ogwa ku namungi w'omuntu naawe n'ozimba omutima akasajja ka butonde buli muntu afuna akasajja ku mutima omunafu tojjaamu kale nobati yali eri mu kyaki yagamba bamusika emmotoka mumeka naye promotion ate n'olunaku bapromota bebaagala okutunda feesi yaabwe nabe bwajja bwali buzibu kati bagenza okuba nobati oluyinga buli omu akimanyi ye nobati naye manti keti si buli omuntu amumanyi ani amusinga okukola ebirimu ssente wano sale yayonoona abapromota kati buli omu ali mu kutunda feesi asobole okukompitinga ne feesi enkadde kubanga wali mu kugabana ssente bapromota balina feesi bebasinga okufuna ki kakati buli promota alwana erinnya limanyike so that bwagende wa sale nga bweyeyanjira tebamubuuza ate gwe otegekawa era nekitawaanya bapromota ebivulu by'e Kampala era sale
olunaku lwe baatandika okujingirira risiti bazitwale ewasale balage nti baategeka ebivulu baafiirwa miliyoni 2 n'omusolo gwa gwayongera kyova nti nze ndabako ab'omusolo nsekera mu kikonde kasita ssente baazirya bebajinga bapromota bajingirira risiti omuyimbi omanyi ekyatuuka abayimbi okutandika okwetegeka jjukira desike y'okulirira ssente bapromota bebagituulangako bapromota basooka batwala fayiro zaabwe abayimbi bazuukuka luvannyuma nti bannanga bali eri babatutteko fayiro nabo bakola fayiro zaabwe promota n'atunulanga fayiro etwaliddwayo efaanagana neeyera promota bwe bakwatanga fayiro z'abayimbi nga baziteeka wansi katya bo ne bafuna ssente awo kyekireeta akasajja wakati w'abayimbi n'abapromota era wali abayimbi saazi nabatakyakiriza abapromota bategeka eyo nga tumaliriza banaye Shiba alina concert ani ategese Shiba simanyi ategese Shiba kati gwola ani yakuwadde ssente ani yakuwadde ssente olanga shi muntu waffe why not nga sibanga zabwereera kati kamenshoni okamuwovaako kuleka abadde oli vice president w'abayimbi kuleka abadde ampa content oye mulanga kati kulanga oli abadde ampa content noba tubadde tompa batakuwangayo interview tammanyi nakummanyi yampaddeyo bambi mulanga nti abadde akuwa kyekugambye nga baakawukana ne Jeff Shiba yampayo bw'abanga abadde akuwa content mulange oba tuyite obuki obuntu bulamu badde ye interview yokka Shiba gye yampa ate yagiwanze nze kati alina munamawulire mwagwe yawa kati mulange nze tampanga tokiremerako wama ne Kamiri nga 31 Serena Hotel nesho ya Kamiri erina promota akuwa ssente ujjuka byobiranga biwala eri mu kubala era ffe omusolo gwe tulina biwala ogumanyi muddawo mu birangisa akatijjo URL tegedde mu Kasonda nga Federation bwetegedde media houses mu Kasonda gundi bweyita bweti copyright batandika okugenda obba ku balisiiti azanyanga muziki waffe kale munzikirize esaagala kusukka kwano naku right for now musibe bulungi mweraba kangene nkola ebirala wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Mu kaseera kano kankwanjulira emamiga gy'essi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard, balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Jahazi pia munyonyonga musanvu Septemba 2024 egenda kuddamu okubumbuja ati Mickey Wine live mu concert tusabale Surubada High School ekutusaka Mickey Wine Surubada Kingi agenda kuchakala Jahazi pia munyonyo nga musanvu Septemba 2024 okuyingira mitwalo ebiri yepi mitwalo 5 ate emiza ya milioni 3 ati tusabale ku Jahazi pia munyonyo kalako wala bamwagala n'abatamwagala abasaideri n'abasaideno mwenna mujje muwagire Mickey Wine ate nga werekeddwa kabayimbi bonna kugana bakomedians batikitokers sawa bbiri ez'okubacanga emiryango giggulawo toleta fujo Uganda Police eri ku security ebyokuzanyisa by'abaana byonna weebiri abaana mubaleete ng'atenedde omusente